tulumiddwa nnyo olw'omukyalo ono nnyo, tulumiddwa nnyo. Basaana bakimanye n'abali ekyankwanzi kaakati njagala nabo bakimanye. Ngenda nendaba nga bava mu mmotoka ab'ebitiibwa oba namwe mulimu ab'ebitiibwa bava mu mmotoka bavaamu ne batandika okuzina bati bagenda nigamba bakike why are they dancing? What are they dancing about? Ensi eri mu bulumi bwe temukiraba, ensi eri mu bulumi munsonyi okusooka bwe nti naye tugenda netutambula netwewunya. Nali ngamba abantu juzi nigamba mugendekaawo mulaba muyitaawe wabbakuli mujja kulaba ensi ng'eri mu bulumi. Mugende ne ku mikyala ewandegeya mulabe abantu bwe beeyisa. Ababooda babalema okuzaamu empisa ate musango gwa bannabyabufuzi babalema okuzaamu empisa bonna bonna ekyalo kiba bonna bonna ne bajja ne beeyiwa mu kkubo mwabe batadde nga temusobola genda. Ekyo kyekimu. Omuntu abwebweru wajja n'ayimirira awagamba Uganda nganfu, Uganda nfu. Muba mubadde temukimanyi. Saagalaga nti nfu naye nga it's a dying nation. It's a dying nation, and that's very sad. Ate kanisa yeteekwa okuyimirira, ekanisa eteekwa abaawulemuwulira, ekanisa eteekwa okuyimirira, ekanisa teziwa mumwa. Ekanisa teziwa mumwa kubanga ekanisa kyetezibirwa mumwa. Abajulizi be mujjukira be tugenda okujjukira nga Juni 3 tubajjukira lwekyo baali bavubuka bato ne bagala okubasandikira ne balemwa ne bagenda ne babatta. Ekkanisa teziwa mumwa era ekkanisa ekiteekwa okusembayo waggulu okwogera ku human rights. Uweebaliwa tosobola kusaanikira. Yesu bwe yazuukira nabadde ntunula bamutwala mu ntaana abantu ne bateekako abasirikale bakuume Yesu. Abaana balowooza nti afudde biwedde, abayigizwa ne bagenda ne beggalira mu kisenge balowooza Yesu afudde. Naye ku lunaku olwokusatu Yesu n'azuukira mu bafu. Tewaliwo muntu yazuukira, tewali muntu, not a single one. Abantu abalina ebiso bonna bonna ne bagwa eri. Yesu n'ayitawo mu mirembe. Mukiraba, Yesu teyeetaaga muntu. Twagala emirembe egyo gye giba gijja mu Uganda. Omukyalo ono afudde bulwadde tebamusebusa, afudde bulwadde. I want to imagine. Naye waliwo abantu bafu abafudde bangi. Abantu beebuuza nayagadde bino olwaleero mbikulu. Eyali vice president mu Kenya yeebuuza, Captain Babu yeebuuza, Nadduli eyeruweere eri yeebuuza. Abantu bali mu kwebuuza bibuuzo. Omwana wange yakwaki? Omwana wange yakwaki? Abasajja abakulu abo n'abalala bangi basula bakaaba genda otusenda emirembe. Emirembe tegiriwo ng'abantu bakaaba. Mukube okuzaawo emirembe. Abali mu makomera Besigye amazeeyo awezezaayo omwaka ne Easter nali ndowooza okulaba nga naye agiriirayo. Owanuupu BW bagenda ne balumba amaka ge n'omukyala yakola ki? Njagala okubabuuza bannange mwe bannabyabufuzi, Bobi Wine yakola ki? Bwengaba Nancy, we are entitled to know. Twagala tumanye kyakola. Tiyakola bwati tetwaba tulumba amaka ge, omukyala ne tumumya, abaana ne babeera mu ntiisa mu Uganda ey'emirembe. Mukiwulire ekyo? We want to know. Abeebyobufuzi bangi abalungi, Bamugisha Muntu bantu balungi, baali basajja balungi, n'abalala bangi bakateegaya abatandika ebintu bino banjuba.
ab'engulu n'ab'ebusoga n'abaawa tugenda okulaba nga batuuse ne tusanyuka. Omukulembeze wa Uganda n'ayogera ebigambo bino bw'aba teayogera amawulire muna n'agamba nti omutawaana gwa Afrika be bantu abatayagala kukola ki? Njagala ndabe oba ekyo kyatuukirira oba tebaseekako buwaayi. Twabaawule bw'oweza 65 nze bwe naweza era nali kazo ne mbagamba bwe naweza 65 nga nkola ki? Nga ngwako. Osanga twetaaga obukulembeze obulala. Osanga twetaaga okukyusaako. 40 years, a lifetime, same person. And the sun is also on the way. Bw'abajja twagala ayogera ebyobusaanibwa alina obuyinza okujja, ani ayinza okugaana? Teri ayinza kugaana, alina obuyinza okujja, alina eddembe, naye twagala abe n'ebisaanyizo ebitatulugunya bantu. Twagala abe n'ebisaanyizo ebitasosola mu mawanga. Luwennaku zino tugenda okuwulira kyekitongole gundi abajjudde mu beegindi. Ewange eriyo abajjanga okusoma mita naye omuna mubuuza nogwawo mukikola mutya? Eyajja wano akufaanana neyajja luli naye akufaanana. Uganda etuuse okubaamu emirembe. Uganda etuuse okuba n'abantu abatasosola. Bw'olaba bavuga motoka manene ogenda okulaba nga bonna balina engeri gye bafaananamu. Abaana abawala n'abalenzi bavuga banaabalala bali. Muli ekyankwanzi ebyo mubyogereko. N'okweyagala mumanye nti eriyo abali obubi nga bali ebijanjalo empeke babalambale. N'empeke babalambale. Saagala kutwala kiseera kiwanvu n'atera okumala. Njagala okumanya nze ndi munnamateeka. Njagala okumanya buli muntu ali mu kkomera kwabo abaliyo benandigambye nti nno bantu banene batuyamba nga abamu mwalwana nabo ne tusanyuka. Njagala bwetuula ku TV yange njagala mmanye nti ono yakola kino. Ensonga lwaki twamukwata? Ono yakola kino. Yensonga lwaki twamukwata. Era saagala balweyo nnyo. Lwaki oli amalayo omwaka? What happened to bail? What happened? Which is the right? What happened? Bannamateeka abali wano, abalamuzi, njagala nze ate nina okwagala kyenjagala kuba ndi Munnayuganda. I'm free. Ne bansaasira nnyo kuba bayinza okunzita. Bwe bagamba bayinza okutta nokku beegendereze. Naye neegendereza oluusi kitambula kiro. Naye baba naakutta tebalinda kiro. Bayinza okuteeka accidenti. Bayinza okuddukira awaka. Kirina bukuumi. Ewange teriyo omusirikale. Katonda yekka yankuuma. Naye bamala banziteera Katonda kuba omusango abeera kuteese. Naye kimbadde ngamba njagala twagala okumanya kati ono bagenda muleeta atya? Bwe nawulidde kimanyi bwe bamuleeta omulamuzi twagala ayingire nga amateeka ng'ebiragiro tabijje above, just above. Naye ng'ebiragiro bivudde from heaven. Orders from heaven. Era juzi nali ewa Justice Wambuzi twalinayo omukolo ne mwebaza ne mugamba ku Wambuzi gwe
sikwana n'abalamuzi kubanga basalangawo amazima naye njagala n'abalamuzi ekkanisa eridde okwogera ku balamuzi kuba n'okubasabira ne basabira engamu abantu betulagirwa okusabira mu bitongole njagala muyimirire bwe wabaawo abantu abaleetebwa nga baleeteddwa babalanga bwemage babongerayo balooya babongerayo ate ne genero baani bongerayo twagala ayimirira naga nti nedda muwadde beyiro bajje bakukimeko nga bwe bakima Benedicto Kiwanuka obuvunanyizibwa bwaffe bwe butyo obuvunanyizibwa bwaffe bwakufa obuvunanyizibwa bwaffe bwakwirira ggwanga mwebale abanuuku mwebale aba FDC mwebale abalala abawaddeyo omubiri mwebaluwongoya ono yasomanga amawulire yani Yoweri Ssennyonyi bintunze bwe babuuza ayogedde mubaga nti musiiwufu magala neddira kkobe twagala enkyukakyuka ezirimu nga mmaliriza tusaasidde nnyo okusooka omwami omusibe bwe bagenda okuleeta enkya nga bwe nawulidde mu kooti bamugambe nga bwe bagamba bulijjo ndowooza nga bwe bagamba bulijjo bamugambe ate ndowooza era bamuzeeyo mu ttata yaffe gye mumanye emyufu ennaku efaanana bwetyo mu nsi weeri Yesu yabagamba nti mu nsi mulina ennaku naye mugume kubanga nze mpangudde ensi bamubanga mufunye mumpanga omukisa nange nsobola okugenda ne mbasabira abaana tulina mmwe simanyi ab'ekkanisa abalala naye nze musiiwufu magala nze ndinammwe era gye nasabira juzi ku Ssekukkulu nga ku Pasaka okumazuukira nasabira Besigye gye namusabira BW nze muyita BW Bobi Wine n'omukyala nabo nabasabira n'abalala bonna nga bwe muli abali mu gavumenti abali mu opposition president namusabira omukyala namusabira abaana nabasabira gye nali it was a small church naye bonna twabasabira kuba Katonda tasosola nga bwayagala Museveni bwayagala ne Bobi Wine the same amount of love, the love that took him to the cross ne bamukomerera ku musalaba n'afa era abamu tebaaliwo naye bwe yazuukira n'agenda mu kisenge nga beggalidde n'abagamba ti emirembe gibe ku mmwe nga kitange bwe yantuma kitaawe si bwe yakolanga bwati kitaawe si bwe yakolanga abeena aboogerako abeeri aboogerako Uganda ggwanga ddonde tulina okuba example ennungi ate obuyinza buweno constitution yebukuwa tebukuwa lwa buzaali kuba nazaalibwa gundi nze nteeka okwogeraku nti no Yesu mu Yokaana essula 14 yagamba nti omutima gwammwe tegweraliikiriranga mukkirize Katonda era nange muzikirize mu nnyumba ya Kitange mulimu ebifo bingi ebyokubeeramu singa tekiriwo ekyo nandibagambye kubanga ngenda okubateekerateekera ekifo era obanga ngenda okubateekerateekera ekifo ndikomawo ate ne mbatwala gyendi nze gyendi nammwe mbeere eri Yesu yawaayo obulamu yagwa mu ggulu ng'oluyimba lugamba nakka ku nsi mu kwetoowaza n'ayita mu byonna bye tuyitamu n'azuukiza ku bafu
abalema amagulu ne gaterera n'emikono, abagavu b'amaaso n'amatu n'akola ebirungi, naye ekiseera bwe kyatuuka n'attibwa. N'agenda mu ntaana gye tugenda okukalamiza Bigisi ono mu nnaku ey'ekitalo, kuba omwami we tajja kubaawo. Abaana bakaabe, naye ajja okubaawo ye Yesu. Ate oyo yayita mu kufa. Singa yalinga abakulembeze abalala n'ajja mu kufa n'atayitayo n'alekerayo ku abalaku, naye Yesu bwe yajja nakkira ddala mu ntaana nga nakko bwe tulikka ng'olwo bwe tugenda omumussa, abaaliwo abaali bamumirwa ne bakaaba amaziga ku lunaku gyeŋŋenze era gyeŋŋenze mubeerewo musanyuye olw'ebintu byonna byakoze, olw'abaana okubalabirira, olw'okulabirira omwami, olw'okumusabira gwabadde amusabira, naye Katonda n'asalawo amutwale. Kale olw'osigaza n'ekitiibwa tunaakujjukiranga. Waliwo omukazi we yafiira, omwami we yali mukomera, ne mu bitabo ne bakuwandiika nti yali mukazi w'amaanyi wa kisalo, ekkanisa yajjula eya Lutikko nga bazze okumuziika. Ekyo kibawadde amaanyi bano abaana, kibawadde amaanyi webale nti maama lwe yafa ekkanisa yajjula, naye nga bwe natandise ejjudde wano, naye twagala mugendengayo mpolampola mubaleraayinwama nali mubitabo nti naliwo nti she was my friend. Ebyo bijja be encouraging, they need encouragement. Kuba abamu nga bwe ndaba n'okubitegeera bayinza okuba tebannatuuka kubitegeera, naye Katonda ayinza byonna, eyajja okufiirira omwonoonyi tajja kubaleka. Nga mbaliriza njagala okubagambayo kano, mwababonyabonya abantu ne mubasibira obwereere, bamusibidde obwereere bwe baba bwe bali, nga mubayinganya n'abyabufuzi bye banaavaayo okwagala tubeerawo ffekka Katonda agenda bakyukira. Katonda asobola okubakyukira. Waliwo abaasooka wano etwalabanga ne tutya, naye bw'obuuza nti baluwa tekyabalaba, n'amayumba bajjamu enjatika, okiraba ekkonga eri waliwo omukulembeze omu yaliwo amaanyi ennyo mu biseera byaffe nga tukyali bavubuka, naye baakuba ekifaananyi ennyumba ye ng'eri mu nsiko, amayumba ne bizinesi na biki ebibeeyagaza, ne muli esente z'abannamu, saabisi zitesatuuka, engulo ne zibanga bwe zirimu ebinnya, engulo ne zibanga za kizikiza 40 years, engulo za nzikiza, okugala olw'amaate ekkubo ogenda okugwa mu lunnya, sente zaffe ziragawa. Katonda amunaana, gwayinza obutakukunaana gwe, naye alikunaana abaana n'abunaana abazibu. Ekyo temukyerabira. Katonda bwetukkiriza ayinza byonna. For men it is not possible, but not so with God. For with God all things are possible. In the name of God the Father, the Son,